Abakulira amasomero ag'enjawulo abatuuzizza abayizi ab'ekibiina ekyomusanvu ne babayitisa bulungi nnyo boogedde byabatuusizza ku buwanguzi. Mu kino basabye abazadde okubongera abaana kubanga bye bakola biri ku mulamwa. Ku ssomero lya Good Times Infant School e Kawala batuuza abayizi 12 nga bayitidde mu ddaala erisooka n'eryokubiri. Abayizi 10 bafunye obubonero 4 ate 15 bafunye obubonero 6. Nannyini ssomero Mpagi Ronald asimye abasomesa abakoze omulimu omunene okusomesa abayizi n'abazadde abasitula ebisale by'essomero. Ku bayizi bonna 187 bafunitidde mu ddaala erisooka first grade. Ate abayizi 29 ne bayitira mu ddaala eryokubiri. Ate era ku bayizi abo kuliko abayizi 10 bafunye obubonero 4. Ebeneza Primary School ekisuguma kindi mu Kampala ne ku Ebeneza Primary School ekireka Wakiso naye abayizi bakoledde ddala bulungi nga bweguze kuba emyaka egiyise. Addukanya amasomero gano gombi Jehova Byalugaba annyodde ku nkola yaabwe. Tulina abanya, tulina bataano, abaana abasinga bajjidde mu first grade. Muleete abaana mu Ebeneza tubagunjule mu by'okusoma, mu by'empisa n'emu bya talents. Ku ssomero lya Clever Oregon Junior School nabo bayise bulungi. Bano bakulembeddwa mu Director Mugwanya Christopher agambye nti batuuza abayizi 157 nga ku bano 23 bayitidde mu ddaala erisooka so nga abalala bayitidde mu ddaala eryokubiri. Tuuzizza abaana 157 123 ne bayitira mu ddaala erisooka. Bano mubalabye Clever Oregon Uganda yonna yali namba 3 abateetaba mu music baluwa. Abazadde mwena yonna gye muli tubagamba muleete abaana bonna wano ku Clever Oregon ku branches zonna. Ku ssomero lya Grand Salai Junior School e Kasubi ku munaku basanyusa olw'abayizi okuyitira mu ddaala erisooka. Akulira essomero lino Nasuzulu ekyo ategeezezza nga batuuza abaana 40 era bonna bayitidde mu ddaala erisooka. Basa Katonda nti abaana baffe bafunye 100% first grades. Bafunye bali 40 era bonna bafunye first grades. PLE obutabo bwatuyamba nnyo. Tuwa abaana mutongera abaana tugenda kubasomesa era mubafunemu ekyo kye bateekeddwa okufuna. Embeera bwe badde ku Stevie Nasaland Primary School e Kawala abajaganyizza olw'abayizi baabwe okuyitira waggulu. Akulira essomero Dr. Michael Tindiye bw'ategeeza nti batuuza abayizi 17 62 bayitidde mu ddaala erisooka 45 mu yokubiri. Nga twatuuza abaana 107. Twebaza Mukama nti abaana baffe bonna bayitidde mu first grade na second grade. Essanyu lyolaba wano eno Stevie Nursery and Primary School tuli wano Kawala. Tukubiriza abazadde mwenna abali mu Kawala n'ebitundu byonna ebiranye Kawala. Look no further wabula Stevie Nursery and Primary School yansa. Era kubadde kusanyuka ku New Homes Darren Kirinnya bweyogerere olw'abaana okukola obulungi. Akulira essomero lino Elliot Bwakala ategeeza nga batuuza abaana 43 nga bonna bayitidde mu ddaala erisooka. Twatuuza abaana 83 bonna bayitidde mu ddaala erisooka. Abaana 13 bonna bafunye aggregates. Abazadde tusigala nga tubakubiriza nti twongere abaana ffe tujja kusomesa abaana amaanyi tukyagalina. Ku Happy Years Primary School e Kabuusu mu Kampala tusanze abayizi n'abasomesa nga bajaganya olw'okuyita ebibuuzo by'ekyomusanvu. Abasomesa basitudde abayizi mu bbanga olw'essanyu. Akulira essomero Nyaiti John asiimye abasomesa n'abazadde olw'enkolagana ennungi era nga yebasobozesezza okukola obulungi. Teamwork mu basomesa n'abazadde n'okwagala kye tukola. Abaana abayitidde mu ddaala erisooka bali 28 nga batuuza abaana 54. Nsaba mutuleetera abaana tubayigiriza mpisa tubasomese tubayise. Nakato Harriet alaze essanyu era n'ayongera okunnyonnyola ekibayambye okukola obulungi. Sikero eya Bukedde esinza okutuyamba abaana okukola obulungi era tusaba abazadde bonna baleete abaana wano. N'abayizi betwogeddeko n'abatulaze essanyu ne batubuulira ekibayambye okuyita obulungi. My name is Dasas Ferista and I thank God for giving me 5 aggregates. Nafunye obubonero 8 era nebaza abazadde ne bazadde bange ndi musanyufu nnyo nnyo nnyo. Weewaawo kati